Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Hello. Yebaliko nyabo. Kale. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndoveso mu program Sisimuka. Mukunja wa BTFM mu program Sisimuka mu Ndoveso. Bannange tata webale kuba kikuzibudde amaaso n'onkubiro nnyambye naye bannange saba kuntaasa nina obuzibu. Buzibu ki? Mukunja nina obuzibu naye simanyi nga naabuvuunuka mukunja. Abaana bange bantabukidde bafuuse ensolo awaka. Ate kiki bonyini bozaalira ddala oba wabasangamu? Mukunja abaana benjogerako nze nagera ku makya ne mbateeka ku nsi naye essaawa eno bantulugunya nga be nalonda ku kkubo besizaala saba kuntaasa bannange. Bakutulugunya lwaki? Tebakwagala? Abaana banvuma baŋŋamba maama olina bye wakolanga. Ate biki? Anti kati sinategeera ng'ogamba bakutulugunya olina bye wakola sibitegeera. Manange mukunja biswaza n'okwogera ku mpewo naye sina kyakola kuba nnoonya kubeerwa kanjogere sina kyakola oba nswale. Mukunja muwalange omukulu yanvuma nga bwambuuza naye gwe maama obwamalaya bugenda kutuusaawa kyekyakutwalanga ku nguudo okwetunda. Bannange omwana ng'akuyimirira maaso ng'akugamba ebyo. Nangamba malaya gwe obwamalaya bugenda kutuusaawa wali olowooza tetujja kumanya nga nawe weebalira mu bamaama abakeera ku makya ne bazaala si gwe onzaala nze muba ozaala siriimu ne mubuuza ani akugamba nangamba nze tewali aŋŋamba. Kakati olwo nsonyi tokaaba mukunja nakwenzita omutima gunnuma gw'abaana bange okunjoga naye nga gwe wali otunda wanjisebo kale kati obadde oyagala kale tukole ki? Mukunja mbadde njagala okuba okulaba onkemerako ku mwana naddala muwalange omukulu yasinga okumbuuza mbadde njagala omunkemereko omubuuze mmanye ebintu yabijjawo oba lugambo lwava ku kyalo oba mu banneifa oba mu baganda bange kale mmanye nvumwe nga mmanye ani awo abaana bange olugambo nobba nkyayisa naye kinnuma. Mukunja kiruma omwana gwakeera ku makya okukyawa gwakeera ku makya okuzaala bannange kiruma taata kiruma. Njagala kumanya ani awa abaana olugambo naye munnange omwana akifudde nga badeni. Njagala kumanya ani amubuulira ebigambo ebyayita mpulira nnumwa mmanyi oba muganda wange oba banneiba mumanyi oyo mwewale mmanye nti gyayagala okuntabula n'abaana bange. Abaana banjoga ninakukumutimansula seebase nyamba taata. Kale kakati bebeerako ku simu tovaako. Kale sebo. Hello? Nyabo? Hello? Jebale nyabo? Kale naye jebale ko. Kakati?
nze nkubye kuvaano mu office y'amaka egatta abaana kale ebyamaka ate obadde oba ogamba kisebo anti mbadde nina bye njagala twogeramu oba oli free twogera wanje twogere tewali buzibu yega sikuwulira simanyi ate ondikodinga nedda ssebo anti mpulira ate essimu oginyiga nedda ssebo kakati ensonga zenjagala okwogerako za famire yo kubeera nga tulina bye tukutangazaamu ffe tukolaganye ne maama w'ebbanga ddene wanje tukolaganye ne maama w'ebbanga ddene naye waliwo ebigambo ebimwogerwako ebitali bituufu kyova olaba nsazeewo nkukubire nkuwa amazima ku ebyo nga mwaba bimanye ebitali bituufu anti waliwo ebimwogerwako kati mbadde nsaba oŋŋambe biriwo ebimwogerwako ebitali bituufu empalana ze famire olina kugamba ebigambo naye manyi munnange wandituukidde ku nsonga kuba ndi bize bannange kakati kale tuukira ku nsonga tuve wano anti kyengezaako kugamba boogera ku maama we ebigambo naye baagala kumukukyayisa baagala kumukutabula naawe maama wo bamwogerako nga bwe yali malaaya bwe yali omubbi bwe yali omuki bannange ekyo toyogera nakwogera okirinako bukakafu ki towakanira ng'oli maama wange taata tasobola kuŋŋamba kigambo ng'alimba ani taata tasobola kuŋŋamba kigambo ng'alimba kyogamba osobola okera noyogera ku mukyala wo nti malaaya nga si malaaya anti kakati raba ye alabika kye tunoonyereza taataamwe yafunayo omukazi omulala kati ayagala kubakyayisa ono kyolina omumanya ne kaakati akyabikola maama malaaya ne taata akimanyira yeyaŋŋamba era ne kaakati akyabikola lowooza abantu tebalaba muwala ebigambo byeyogera nga bisongovu nnyo tobirinaako mutwe namagulu bisongovu obanga bwekyeyasalawo okukola yalabika akyenyumirizaamu kati ekyo kikutabula ne maama wo bannange nkubulire ssebo mumuli eyo temumanyi kituufu kiriwo naye nze mmanyi amazima kubanga taata owange eyanzaala tosobola kera kumakya n'awaayiriza mama wange okitegeera nyabo wandisebo yogerako naye wuuyo munnange byonna mwabimanya naye tekwali kwagala munnange nali ngamba noonyeza kyakulya nali njagala mube bulungi maama temunkyawa mmwe baana bange mbazaala nze nyammwe nze nyammwe munnange temunkyawa agenda nga mbwa malaya lwakuba njagala nnyo okwenda amanoonyeza kyakulya maama nga siina ngeri kijembalabirira munnange nga njagala muba obulungi mentunda omubiri gwange munnange muwala nsonyiwa munsonyiwe mwegatte ne baganda bo munsonyiwe maama olimba wali oyagala kwegadanga wali onyumirwa bunyumirwa sindi kizibu kyonna maama olimba nalimba noonyeza kyakulya nyabo kale avuddeko kale netu kale nyabo kale naye anziza nnyo okunyamba naye bannange abasajja si bangu ne bakale tewali buzibu ono basooka kwavulanga bulijjo zikusooka asinziira na maama okota mugoma ekirinyete mu mpisi ye taata bannange ensonga nkulu nnyo ezo ekuze ensonga zikuze mu ngeri bweti kubanga nze nambigambye nti omukyala oyo bambi alina n'ekisa kubanga akayimba kali okajjukira nti maama yasumulula yasiba omuzadde kakati awo maama alina ekisa era oyo omwana yenenyeze maama we kuba yamusonyiwa busonyi yandimusibye okutekatongole je nmangira anonya kyakulya abaana bamusonyiwe mukyala nakakyo sebo nabo mwe bali kutuweereza naye balikuliriza yamanya nti Haji Kasozi Rashid ngambera kabowa naye bannange taata akola nsobi okuddira obuzina n'abuteeka mu baana
Abaana ate nabo ne babeera nga bakuziddwa muwawa. Ne babeera nga mama waabwe module eyo. Abula. Kubanga jjukira kati oyo omwana agenda anyumiza ne banne nti mama amalaaya. Kale omwana oyo asaana kubuulirwa. Naye kasita maama ategedde naye abeere nga yeddako wajja kiwuuna ateesenze nsigadde ndi hazi kasu. Omwana wattu. N'emnyabo. Mukwano we baletuweereza. Kale. Amanya jati nampunyoone Kabowa. Naye maama yakola bubi teyakola bulungi. Naye gwe ng'omwana tekikakatako kulumiriza maama obi yakola. Mpulira. Olwaleero teri mukitava wa maama. Ate ku nsi kuno maama tagulwa. Maama toyinza kufunayo mulala. Mwana wange gye myekalakaaso temuvuma maama wammwe tebibakwatako. Mama wamwe byakola nsigadde ne jati namponye Kabowa. Mpeyanziza ne taata yeta akunenyezebwa kuba ati yategeta nti mama yetumule kitegeeza nti taata ali agenze eggula wange